Asaba ne banyabo musibye mutya. Mujja kunsonyiwako ko ni momo ku kifuba. Essebo. Mbadde sinza kikozesanga mukisa ate obutajja. Essebo. So munaaba mungizeemu munansonyiwa. Lwakuba nti kati ffe twasalawo. Tufiira ku mulimu nga balubu. Mulinga kalenda. Essebo. Sebo wotuukidde wadde ensonga nnyingi ezitambula mu ggwanga. Era nga zeetaaga okwebuuzaako ennyo ennyini ddala. Essaawa zino olunaku lw'eggulo kwe ngenda okukusookeza waliko mu mbeera wonna 221 ebyaliwo wabimanyaako. Bannakisinde kya National Unity Platform era bannakibiina abakwatibwa naku lw'eggulo abasobola okuba nga bo beewayo ne bagamba nti akatukanye ne gavumenti tukkirize emisango ebonereza ebisaamusaamu bibinaaba bituweereddwa okusinziira ku kaanya akunabakuze era naku lw'eggulo chairman wa kkooti ewozesa bannamagye yabasinzisiza emisango gino balinze kibonerezo okulina ekyokuwanika kalabba senga kiba kisigadde nga tebagenze ku byakkanyizibwako bye tutamanyi. Kino gwe okiraba otya? Waliwo abagamba nti kirabika kaakati y'enkola gavumenti gyagala okutandika wokko obuguzizo batuziza bypass. Siza kubuuza gwe tekyakutuukako. Naye gubino biraba otya? Buli omu agamba nti ekijja we libakomera kyonna okkiriza kibakuleetedde n'okkiriza nakyo. Njagala otuweko ku ndaba y'ggwe nga amanyiko ku bya security ebitonotono ate munnauganda ate munnabyabufuzi. Ekintu ekyo kirimu ebintu bingi. Mulimu of course nga bwe tugambye nti saawa zino nze kyendowooza nti abali mu kkomera abali munda balina okusalawo bwe baakola. Naye ekikulu kya byonna nti olaba ali munda n'amuyina bonna tebakyali ku level egamba nti banoonya ani mutuufu ni mukyamu. Bino twabyogerako mulundi ogumu wano. So saawa zino tukkirize nti teri ali bweru ali in charge of the situation. Fenna oba ba Luganda oba ba kibiina kyabwe mwe bava oba baki ali mu situation yali munda ne gwayogera naye. Bye bakkaanya nabo fenna tetubikola ki? Temubimanyi. Tetubimanyi. Era muli kyendowooza engeri gye bali nti bagenda tebakomawo mu kooti nkya. Yes, bagenda komawo bategeere. Bagenda komawo ku Lwokusatu. Essebo. Lunaku lw'enkya. Essebo. Basomere. Bati toyinza kumala myaka ena ng'oli kwa rimanda n'otya conviction. Kubanga bayinza n'okufu convicting emyaka 2. Ekibonerezo bagamba kya myaka 10. Naye kiri eri oyo omulamuzi ayinza n'okugamba nkusingisiza omusango genda okole community service. Nakyo kibonerezo. So olwokuba nti baliko emisango gya treachery baliko emisango gy'okubeera na bino na biri si kyekikulu. Ekikulu kiri nti at the moment umanyi kati waliwo abagamba emisango tebagikola tebagikola oba kale tugambe bagikola naye babadde mu kkomera emyaka emeka bali ku remand. So osobola okubeera mu kkomera emyaka ena ng'oli kwa remand oli n'abeera mu kkomera emyaka 2 ng'ali ku conviction n'akola obusibe n'akulekayo okyali ku remand tonaba kuwozesebwa tonaba kusalirwa. Nga bayinza n'okusalira emyaka 10 nga ne gy'osaavinze tegiriiko. So kati mu butamanya kikiddako. Yes, that is the problem. Kakati abakyakaayana nti tebazza misango lwaki bagikkiriza lwakuba tuli munda. Ate abasinga okwogera bw'atyo nti newe kandi badde kaduukulu poliisi seero asobola okwogereramu byonna ebya wansi ne wansi. Balaba wano mu bulole bwa poliisi nga amaze emyaka ena. Ye kakati conviction kyendala busibe eki kati bw'atannakola. Waliwo obusibe bw'atannakola. Nze kyennyinza okusaba nti bano abantu babawe pardon. Kisonyiwo. Babawe ekisonyiwo.
kubanga bannabyabufuzi ayinza okuva mu kkomera nga ayagala okwesimba ku bwa kansala naye olw'okuba aliko conviction tasobola tayinza nyingira mu byabufuzi tosobola oba oli convicted of any I think any criminal offense tosobola kubeera va ku bino ebya civil but criminal omusango gw'obumenyi bw'amateeka tosobola kwesimba ku byobufuzi ndoze emyaka giri 7 libanga koligo mufuna bulungi so kakati awo we balina okutunuulira bano bannabyabufuzi oyinza n'obutafuna mulimu gwa gavumenti naye kuba kusaawa kubo kuno kwe tulaba mukyalo nga ebinene nnyo ebintu so naye ekikulu kyo kye baagala ly'eddembe lyabwe kyendowooza mu negotiations ze bali mu kukola ezigenda mu maaso basobola okufuna eddembe naye waliwo ebyeyongeramu byo babivujjeko batya abo kati bakolifayinga abasomeddwa emisango bakolifayinga n'okufuna pardon ya president ate kati tuli mu period ya pardon waliwo n'abaana ba light sentence be batadde simanyi balinga mu 10 obanga 3 obalabyeko naawe so baba basalidde nga bali convicted bakolifayinga n'okufuna pardon era abo kakati season gye balimu bayinza n'obutabasavi bayinza n'obasalira emyaka 10 era enkya n'abasonyiwa era yayina obuyinza enkya ne bagamba bafunye pardon kubanga already basavinze so nze saagala kulaba nsonga z'abaana bano with the political lens kikirabe mu ngeri y'abuntu at the moment mbabuulira amazima political lens teziyamba baana abo kubanga waliwo okumega n'oluma oli abakutte maze nabo emyaka 4 you get it 4 years gwe kankubulira emyaka 4 mu busibe okirabira ku TV gwaleekaano okirabira ku TV obalabira ku TV bakoze batya okitegeera obalabira ku TV lwe bazzeeyo n'obeerabira but you don't know bongabo kyebayitamu nti saawa zino nagamba nayogerako n'abaana abamu nga bagamba at least kale oba batusibe naye tumanye obusibe bwe tukola manye nti nno ndi wano emyaka 6 mu mutima kintuulemu mu muwongo kintuulemu manye nti gy'emyaka gyenkola ki gyensavinga but ndi ku busibe siwozesebwa sifunanga na mention ndi awo simanyi wa wenkola ki wengwa so saagala kulaba lenzi z'abaana bano politically njagala ziraba mu mbeera at the moment esobola okubawa eddembe freedom not even rights freedom nfuna bulungi so bwabanga bonga bo bakkirizi bagambye katukkirize gwani ayambaza sanya t-shirt yenale inage nakewo gosobola waliwo ebintu ebiriro jiku sanya watuukira okwambala t-shirt yenale abakiriza zinayogera n'essanya agamba man tutuuse naffe we tukkiriza mitima gitendewaliddwa ng'essuubi taliyina kamwoca taliyina kavule taliyina mu Bobi taliyina mu gundi mu bannamateeka kubanga nabo bannamateeka bayite mu kooti tebalina kontre esukkaawo nti munnamateeka tasobola kugenda n'amukima mu kooti kooti yeyina okusalawo nti kati mukuwadde so asobola okwogera n'onaamute nze muwa opportunity akikole oba balamu asaze magezi ki oba ayogedde naani oba akoze ati oba asaze issue eryeji set free basoke badebwe abamu balina ebintu bye basaba nga tebisoboka kati bo balowooza nti gavumenti emaze n'abantu bano kati obubi n'obulungi bwa gavumenti si bye njagala okuddamu njagala kudda ku semantics w'omusango emaze n'abaana emyaka 4 yegenda be yatwala mu martial court military court martial neba charging eyo
yo yali nsiru obutabatwala mu kooti za bulijjo bo abamu kati bwe baagala okulowooza nti era abantu be yasalawo nabo waalina okubatwala bawozesebwe abantu abo bajja genda bawoze n'oyo yasalawo okubatwala eyo omusango mbugugisinge mbu bo bwe balowooza awaliwo ke bataabuuka kati waliwo bano buli ayogera alina sooka okale tulina kooti za mirundi egi bano fena tukimanyi ba civilian of course tukimanyi you get it era eyabakwata waliwo ne be batwala mu kooti za bulijjo abamu ku bannaabwe abalala ne babatwala mu ki nzamaje abalala ne babata ate abalala ne babanoonya ne babakwata ono yenna gwolowooza musiru nnyo byoyagala okwogerako teyabirowooza nti kubatwala mu military court martial yali tategeera yali ategeera era yali anoonya ne waalina control ne advantage kooti zammwe eza bulijjo omulamuzi yeekandagga kubanga omulamuzi civilian ava mu bantu n'agamba Burola ono baganda be tusula nabo oba nywa nabo oba mbeera nabe oba mikwano gye bantu ba bulijjo so omulamuzi wa bulijjo asobola okuta era bulijjo babata abalamuzi ba kooti zino eza bulijjo bulijjo babata ne gavumenti neddamu nebakwata so onakulagira ddala olaba nti omuntu gweyagala okulwana obukubiisanya naye temuli mu weight yeemu oli heavy weight gokyali simanyi mu bantam simanyi mu junior light weight kati goli mu light weight ogamba nti njagala gundi ani ono Mayweather ate tebikkirizibwa mu mateeka tolwana na muntu gwe mutenkana mu mateeka g'ebyemizannyo just nkuwa for example kwakyakulabirako so eyakwata omuntu n'amutwala mu military court martial irigale gwogamba nti oyo omuntu gwe yatwala eyo mu kooti ye gy'ayagala gy'aba amusingira emisango ng'ate era okimanyi era ogamba nti n'emisango gye yamuteekako mijweteke kakati yamujwetekako emisango yamukwata n'amutwala mu kooti gy'ayagala n'amusibira eyo tawoza amaze emyaka 4 ku rimandi gwe byonna byonna boobirisitinga bikuwaaki nti otawanira bwiri nti okusaba oli trial asobola ogimuteekako still ne bwateekako n'omugamba trial ojja genda oweewozeeko ogambe nedda agambe gikusinze amude ku page enda bali bayisa budget ya financial yeno gye tuliko mu kugiyisa ekyamazima abangi bagamba neeyi yali akubiriza parliament n'agamba the yes have it budget neeyita oyo yalinga lifu kati waliwo balifu babungereza gamba kati njagala tupime amaanyi gaffe abaddako na aboogera abatudde eno n'amaanyi gatukubiriza gali mwani of course oli yenyini yawe kubiriza ina amaanyi okusinga ffe bakubiriza gwakubirizibwa okusinga oli amaanyi oyina kukola ebitakkirizibwa kisoboka anti kati kyenkugamba oyina kukola bitakkirizibwa nga so at the moment ate abamu obawulira bagamba abo twabasaddaaka no sooka opime gwosaddaaka gwolekayo gwobiisanya naye mwenkana ekiba tekisoboka swaye humble pill jako chest thumping bino byokwepimapima maanyi ge zemba weeki first settle bino ebiriwo kubala sooka okisetolinge Ukraine erwana ne Russia but mu lutalo basiba bawanyisiganya abasibe prisoners of war you get it tuwe gundi tukuwe gundi tuwe 10 nefe tugenda kuwa 2 fe buli musirikale womu gwe tuyina abafu tuwa 5 nabiraba ne Israeli naye bikola Israeli buli musirikale wayo omu 10 ewaya aba Palestine abawere 10 yes because of the importance
So bano true babanga bali important to the party ebimu obireka bakubyo sadaka nawe ebimu obireka n'otateeka olya fuba lya kisajja kikulu you get the point katulabenye so, bigwera je binaggwera era onajja mutwala mu convicting n'okola wa appeal era gogenda okukola mu appeal let me sit and logically n'obikuba mu tochi n'ogamba mwene embeera njivaamu ntya bw'omala okuba setolinga nga bavuddeyo mu kooti ng'oddayo ozoganya mutandikirawo ng'otandikirawo okuzoganya naye nga at least ng'ogamba amagye gange ngakola ki ngalina kaakati kibi nnyo ekintu nga people power okufiirwa ssanya ompulira bulungi recklessly because now they have lost ssanya tu ose basanya abalala abawere 15,000 kubanga wakireka ne kigaziwa abalala beeyisanga basanya abasobola oyiwawo omubiri ne bagamba obusajja bukwata nno byaddala bukwata ne bikulemera gamba benkola ndekamu so you have left room for exposure ate oli mu lutalo kakati wali waddembe okujja n'ogamba buno si bunafu naye tutangire kiri soke bano basooja bakole ki ono ali ebwera agamba kituufu kibanda akulwanako n'okola ki novaayo kati oyo abeera aguma era n'amagye go teganafuwa kati katwogere ku by'omunda now this is gundi yatera okubiyita deep mind kati this is deep mind oyina lwotakkiririza mulabewo ku demoralizing amajego kuba kati lutalo oyina lwotakkiririza ng'era temulabe genda kugira ng'osooka ogamba kale tuteese amajega abalwadde nga bwe bahiiringa abadde tebalina mmere nga bagifuna abadde batalina ddagala liweddewo nga bwe mulifuna naye nga weerimbise mukola ki mu peace talks naye mu in actual sense oli mu kukola ki recovery ka information katono nnyo ekyo nakirabako mu Ukraine phase ezasooka ne bagenda ettaka okuteesa naye nga Ukraine ebaza egamba Russia musoke mujja bajasi bamwe wano kasaya baje bappa kwenegani temututawaala exactly so oyina wootuuka n'ogamba nti kati wano ninganga nafuyeemuko naye nkola ntya come back how do you do a come back now you do a come back by being strategic ojja n'olaga ono nti nkugonzezza no retrieving amajego n'ofuna safe passage n'ogagattagatta bwe mumala ng'olaba kaakati owezezaawo supplies emmere ofunye ebyokulwanyisa omobilizinze kubanga bw'ogenda mu peace talks n'oli alegeya nalinda ekiveeri naye kaakati ono omuwadde time okudemoralizinga amajego nti ogenda kudda mu kalulu kubanga kati tugenda mu kalulu bino bibeerawo nga tudda mu kalulu eyaganye asigadde muki mukomera mwana ki omulala agenda okujjayiwewo omubiri nga waliwo abadde mu mukomera emyaka 5 bayinza n'obutalonda nno n'obutava exactly waliwo agenda okuteekawo eri embeera waliwo agenda okuddamu abeera essanya agamba ekiba kibe kwambala ekyambalo ngamba kati bwe muba mwogera kusanya temumanyi sanya is a character of his own nti bw'aba akola ekintu akikole be bakikozesa mu kwagala tomusasula akulaba bulabi byakola tobimutuma nekyo tamugambye nga kiyamba akikola kakati abo ba extremists abo bameka bojje mu saturation at the moment nga waliwo abasigaddeyo abawere 10 abatamanyi feeti yaabwe mu kalulu kano agenda okukolera basanya bye bakola ng'ate bye bimu ku byateekawo weevu honorable nsaba nkwatemu katono wetugenda okubanga tutandikira ku kibuzo kyembadde ngenda okuzako kubuuza nti tekibadde kigendere gavumenti okukikola okwongera okunafuya ono gy'abadde agenda okufuna amaanyi ge nga
oboli awakalulu katuuse what is the way forward government kino tegenda kitandika kikozesa nga tulu yaayo okunafuya abagivuganya tegenda tandika buuza oba twali tukiraba already it is kiri mu kukolebwa but nga bane kugambye luno olutalo baba ku olutalo lw'obwongo abamu ne baagala kukozesa maanyi kakati at the end of that day gwinza okugamba wano manyi tufuna mu bintu byanjawulo gwinza okugamba nti gavumenti tesadde kitiibwa mu ddembe ly'abuntu tesa constitution. Yes, it is aware. It is aware. I want to be real to what I am saying. It is aware. But do you think your government yagala ku collapsing? Government yagala kwenywereza mu yite yagala ku collapsing. Ne wankubadde semateeka waali. State zonna kati amawanga agakulaakulanye abamu kye bakola balaba eggwanga ng'erya Burundi for example lirina amateeka manafu ddembe ly'obuntu teriri followed nnyo amawanga amalala tegalina nnyo kye gaagalayo tegalinamu interest ne bagamba egyo tugenda oteeka ekkomera okitegeera egyo tugenda okuteeka ekkomera gokanya kwebuuza lwaki Bungereza obuzinga obumu obuwanga obumu teyagala kubuta onzikiza omusango gwa Julian Assange juzi nti bwe bamuta bamutwala mu terutero ya Bungereza endala etali UK. Otegeera bulungi gye bamusomera emisango era n'ajeegaana ate n'amala ng'amaze okujeegaana eri ate n'amala n'alinnya ennyonyi n'addayo. Honorable bawe nyini Assange naye yagenda mu kukaka era plea bargain gye yayita. Exactly. Nti bw'ogenda mu plea bargain amadirisa agamu gaggulwa. Oli n'omuwa ekya kamera nti okkiriza naye nga waliwo amadirisa n'emiryango emiggule. So baali balina okukodinga message eyali mu kintu kino aliya ne bagidetectinga. N'ekyo gamba nti omulabise weerabisa kati mu kino singa bano abagambe balu ng'omisi ng'ofiirwa Olivia Lutaaya nti agenda kuva mu kkomera nga talidda mu byabufuzi byo. Lutaaya omumanyi mu kalulu. Olivia mu kalulu mulimi olwa bulijjo gamu ku mapeesa pesa ddene kati eri epesa okuli protectinga lisigalewo. You ought to have detected earlier. How do I deal with this situation? Okusigaza mwadde nkugamba wano nga tugenda mu bulango nti teri kintu mu bulamu mu lutalo lwonna ng'abantu kubeera na confidence nti omukulembeze ensonga ajja kuzimala. Kikulu nnyo. Kikulu. Oli agenda n'agamba ngenda kukuba oluyiku lwa Burola naye manyi Burola ajja kunkima ku poliisi. Ne baana ntwale luzira sijja kumalayo wiiki ajja kukola ki? Indeed omukime ekyo kiwa confidence abalala. Tayagala kumanya biki byoyiseemu. Ye kasita amanya tojja kunkima. Ekimu kukyawa confidence abamu temusoma. Lutalo lwa kinaana lwe lwabeerawo saaliwo. Zena zaalibwa n'okuggwa lwaggwa. Yes. Naye ekyawanga confidence abantu n'okwegatta ku bayeekera nti abayeekera baakolanga ekisoboka okukuuma abantu baabwe bwe bayina okuva ku basirikale ba gavumenti. Yabagamba ofundako nti baakwata Museveni ne Sale ne famire ye. Rejema n'agamba I cannot sit. Okitegeera yeeyo kubanga nga bali coordinated teri ajja kwebaka nga banne bali under siege. Mpya n'abantu bakubanga obukumbi nga baganya okwogera ntwalale kubayeekera. Waliwo confidence. So confidence efudde. It is a very, very, very big loss ku movement ya people power. Because the people who have power, because you are saying it is people power. Now the people who have power
cannot trust you. Kikuru. Yeah. So you are losing two things. You are losing people, you are losing power. Power ye badde mu bantu okuyimirira ne be expressing. Okitegeera ne bawa confidence n'abalala. Kakati ekyo tokyasobola kukifuna. Tolina babo bosigaza nabo balaba akirewo yavuddeyo. Ana mulabi naye nga musajja watu tagenda kusigala kyekimu. You get it? Bano ne bavaayo really siyinza kukikkiriza nti bwe banaagenda mu box okuba akalulu bajja kawa Museveni. Kyemmanyi bajja kawani mukama wa bajja kamu wa Bobi Wine naye tebajja teekawo mbeera tebajja yiwawo omubiri. That one I can be sure. Teri kubbo agenda wadde babatadde babawadde ddembe ne bwabasanye yayambadde gundi sisuubira naye esate zo zibaye mukomera yagijewa naye yafunye waliwo yagimukasukidde yafunye mukomera tebakukkiriza kujja ng'oli bwereere naye bakukkiriza okujja ng'oyambadde. Kakati gwamanya ani akuleetera ebyokwambala. Mama kubanga pati ne buzati musajja yagijewa ate ne mutuuka yego yasazeewo amuwa ebyokwambala. Kikyo kye yayambadde. But nkuwa that broader in depth understanding of what is at stake. Tuve mu byokwejubisa. Honorable onganti kyekiseera nope ekkirize nti bayina okubanga batuuse ku kiseera oli ayinza olowooza nti political maturity nti mutuule ku meeza mukwagala kuba mutayagala. Toyina wotajja kwetaaga dialogue. Toyina twalina akalulu ka 2017 aka Kenya kali katabuse. Ruto Landa Uhuru ne Odinga ne batuula ne baagala okukola constitution empya ye baali bayita BBI, Building the Bridge Initiative. BBI teyali constitution kubanga abaagireeta bonna baali interested parties. So bayina interests zaabwe. Nti eno initiative olw'okuba president yali agitaddewo ate nga agenda kubeera beneficiary. Agenda kubeera beneficiary nga bakuliyetinga ebimu ku bifo ebitabaddeewo okwakomodating abo ababadde bayombagana. Kyagitwaza mu kooti ne bagisazaamu. Naye bagenda okugisazaamu nga Uhuru amalako ekisanja kye. Nti baava mu kuyombagana kakati ne badda mu kukola omupango ogusobola obbabeeza awamu. Strategy toyinza kumalako myaka 5 gwe Uhuru oli mu kisanja kye ekisembayo oyina Odinga ali ku street buli lunaku akuzoganya. Era fallout ye ne Ruto we yava kubanga Ruto yali aswamye edda naye naye yali aswamye ali katebe wa nti gwe mukuleeta BBI neeyitamu strategically. Kati kyenkugamba ne Ruto n'agira nti BBI eno kale kambaleke mugikole naye tujja gitwala mu kooti egideclaring unconstitutional because on grounds that interested parties zezaframinga eno teyali initiative y'abantu. Yali initiative ya interested parties. So kuba mu conflict of interest. Ezo ezimu ku grounds ezasazizaamu BBI. Weewaawo walimu n'endala. So nkulaga nti strategically newankubadde Uhuru teyafuna mukisa gundi eno kuyitamu ekyali kimugenda okukyusaamu ku ssemateeka. Naye yamala emyaka gye ekisanja kye ekisinga obunene nga tali interrupted. Ng'ate gwalwanagala naye gwasika naye omuguwa deputy we amaanyi matono. So deputy ayinza obutamukosa kinene ng'oli
So oyagala kusanyusa ani? Nyina kusooka kwetaasako oli omuzibu ennyo. Era yasalawo n'atambula ne Odinga handshake biki ne bakola ekisanja ne kiggwako mu mirembe. Olinga mpa ekifaananyi nti mu kaseera katono wajja kudda debate y'okuteewa kw'abasibe abamu bomanyi mu nnofu ababiri okwali kugamba nti kwali mukko okuteeseganya naye nga bamu baali bakuwakanya. Well, kakati enteeseganya oluusi kisinziira ani akuteeseza. Bw'oba oli mu kkomera akuteeseza amatalinga oyinza amatalinga naye oyinza okubanga n'ebigenda mu maaso gwe tobikola ki tomanyi zerali eno lugeye ng'ebitambula ebweru sibikola ki abamu bagenda okujja nga kati eyo mwatuuseeyo ddi buli munda twagala okole ki oveeyo. You get it? So nti bw'oba ogamba waliwo cases zemuteesezaamu olaba bakusibako obusibi gwa rape nga tewareepinze ne bateekawo obujulizi obw'enkukunala ne bakwata omwana ne bamuyiwako amagi ne bamugamba twamusanze adirifayiringa bakuyiyeeko amagi abasajja bali eyo babasibajja ttaka mb'omwana omusajja w'emyaka 7 myaka 8 bamukutte akwata omwana omusajja w'emyaka 8 ninga eyo bamutereka basobole okubba ettaka. So bakusibako busibi ki enne kankubulire ekintu kyonna kyonna kasita kibeera criminal nabino bino ebya civil but criminal cases bwe bazikutaddeko find means of sorting that mbeera. So ngojjeeko nti it was miscalculated. Bano ne balowooza nti tugenda kulabisa government tugenda jogerako mu international community nti waliwo ba political prisoners balowooza be basoose boche balowooza nti bwe tunagenda mu international community ne tugamba ensi yonna abantu babakwata nga kituufu babakwata Mwami Museveni ajja kuswala abate as if be basoose be bagamba nti nno bino nyine tugenda balabisa bo bennyini bamuloopera bayina ba political prisoners muki makomera gaabwe abatulugunyizibwa no singa bogamba waliwo discussion gy'oleeta mu society ng'eteekwa okubanga yanjawulo ekyokubatta ekyo kirala kasita owulira nti babatta nga indeed babatta ekyo kiba kiki kirala ekyo tewali akik naye mbu babasibye babatwala mu makomera ababawozesa babasibake ezo states global zikikola bajita Guantanamo Bay just kukugamba bugambye oli mutujju tewalina bujju naye nga bakwetaasaako ne bagamba oli mbega wa gundi naye gwe manyi kitegeeza okuprovinga nti oli mbega kizibu nnyo ne bajjana eno ne bagamba nti kati gwe oli mbega wa Russia treason omanyi okweprovinga nti toli mbega kubanga okubeera mbega kyama n'emirimu gy'okola gya kyama kati oba kuyita mbega buli omu atandika okukubamu ebiki naye omusajja oyo tumulaba musaala gwafuna tegufaanagana nangoye zayambala namulaba dda n'emikwano gye gitandika okwaga naye kirabika kisoboka omusajja oyo sebakwata iPhone mpya omusajja ffe tuba tukyalinda omusaala yaali wali mu hoteri alya batandika okugattagattaawo kubanga bakutaddeko ekintu ekizibu ennyo nti oli mbega onfuna bulungi so bano boogenda okugamba bino mbu tuyina abasibe abatalina musanga abali mu kkomera ogamba ali mu kiti ky'ono gw'owaabira nti eyo ground tagitwala nga nkulu abakiraba
naye tagiraba nnyo kubanga bye bintu bye bimu naye byakola ki byatambuliramu nti oba okyawaabira nti no November 11 November 18th 19th batta abantu naye najjukira nti tuli mu kutryinga case ya insurrection ajjukira Trump nga ava mu office Capitol nga ava mu Capitol Hill nabo balina abali mu kkomera abali beekalakaasa n'emisango gigati Russia yamba kuba akalulu kati naye ayina emisango gye gimu girwaninga ninze giyinza okubanga incidents za njawulo but they are all political. Meja Biden ne mutabani we yali Ukraine. They are all political. So oteekwa okuba strategic. Kadi gye njagala okuzannya ntuufu si ntuufu njizannyira kwani gwe njizannyira kwe mukolera ayina kyatya kati alo byotatiisatiisaako mu 7 naye omuntu gw'ozannya naye oteekwa okuba omumanyi oli agasaabo lwanyi ojja kugenda ogambe nti ono ngenda genda mukube ekkuuli nga yaguba nga emyaka 4 abadde akuba amakuuli goli wa myaka emeka 3 oyagala ojja omukube ekkuuli ojja kumenyeka Anali bonja tuumbe ku nsonga eno olinga ngamba tekyali ssubi kuvuganya General Museveni kati ekyokubiri oba gwenga gwe mukulu Kyagulanyi n'obukulembeze National Unity Platform oyinza kukola ki essaawa zino mwene embeera eriwa bantu bo babatadde embeera zinandibadde nagidetectinga dda tali kyagaana kyayitawo gye yandibadde ekola ki gye yandibadde eraga manyi osoma gundi yampise wano ne wano gundi yankutte gundi naamuwa gundi ngamba wali ekiddako wano wali tekigatta tekigatta seetaaga tuukayo gye waliwo meeting ze bampitamu enkunga ngamba olwo sijja genda abantu bangi konze bapima bagende sijja genda lusi twali jiba mukola awo bampita jangu oyogere gamba awo nvuganya nsingawo obuwagizi bajja kunkolerako TikTok baba balinze daba kamera bali awo bagamba an excited person ajja kulaba crowd microphone aga bamunyole bamukuba obucupa bamukole ki muliga wandike excitement mawulire bagatambule kubala ino kubala go tambula naye go vuganya naye oteekwa okumubala so byoyagala okubaliramu mulindo liyale tukiriziganya nze sagala kwerimba n'abatuuliriza mbagambe nti sanya yayo kyemmotoka okitegeera nti sanya yayine mundu wewaawo siyinza kubeera 100 ku 100 but siyinza gamba nti ki naye nyinza okugamba nti bw'aba ali mu katwako osooka n'oddako mu situation room political parties tezirina situation room tezirina bannabyabufuzi baffe tebalina situation room olumba bulumbi genda okwekanga okiguddemu baba nekikwokya noyagala okuretrievinga nga it is too late naye nga bali teweetaaga kozesa maanyi tosoma mbeera okitegeera muyiga okukozesa situation rooms where you put smart minds to study the situation, not rushing. Don't rush. Todduka mu mawulire todduka ku kamera kwogera because bwoyogereramu equally nabo bamanyi okwogera oba oli awo n'okusinga the analysts onzijukiza nno kitata tusagala kuseka nnyo naye n'omuntu gwali gavumenti musajja w'amaanyi mu NRM yamobilizinganga aba NRM Rubaga yonna naye nalaba kitata mu kaguli engamba nti bw'oleese ekyo nekinzijukiza nenga nti gavumenti ng'ekwetaaze nno newoba otya nebwobaani n'abaayo njukira gye n'abaayo let me tell you lino eggwanga mu myaka gyaffe ffe abategeera kati tetugenda kubeera na mobilizer nga Kayihura
Kayihura si Kayihura tusobola kuba naye Kayihura yatuuka nga government eno ye vice president ye prime minister ye secretary general ye IGP ye mobilizer ye minister Kayihura byonna geggwanga Kayihura yali yimirizaawo byonna Kayihura nga message ejjukira yali nga ali ku prime bakubina ebya juzi 2016 rather besi yayugomya naye from 2010 yawo mpaka bili Kayihura we bamukwatira lifeline ya government was Kayihura tukiridewo okutuwaka ngaza anyiga amapeesa nga olukuŋŋaana olwayibaddewo leero n'abantu emitwalo 4 bugenda okukyenca nga basigadde 3 nga ate nga tabasse nga n'okubasiba tabasibye but he would know pesa kiri ennina okunyiga tinyiga Burola ajja kujwako n'abantu 15,000 nakwata munange tewajugula list eri afuluma bani abali mu list z'amafuta ne buli coding ne ufuluma koyo zake enfufu kigambo ekyo kubeera strategic so as a leader you have to be strategic you have to be strategic naddala mu gundi eno ire eno politics gwe tulimu wa bwongo nnyo takyaliwa pesa takyaliwa watali tumanyi nti muyaga mbuyaga jesi ujasega uyitawo tukirize yavuddewo yanga gwe victim kubanga the lawlessness on the road is just it keeps growing kakati omusirikale guli civilian kakati nalabye abaleeta kyaligonza is a general sigamba nti akole impunity naye tojja mweteekako ayinza obayine kimwaga ase kuyinza akiyina gwe kopolo toyinza genda kwata jeno oliko police constable you have a right emuyimiriza nekatinze ne bwembanzi nze okunkwata ku level yange you don't send anyone ojja onywedde asikojja nga onywedde there is courtesy wamu wakumaniga kuse there is courtesy eyo gamba oyo omusajja ne wankubadde but at least this you get the idea nalako so, n'omugenzi Kasire Gwanga nga akikozesa naye kati tanso kutira nti making us sense it does General Kasire Gwanga ojja otya guma police ugambe boti ne boti so bwobanga gwe oli civilian oli ki vangonde bokojja okukirala tulafuba ne fenna okukuza eggwanga okukula si bizimbe eggwanga okukula is how we behave naffe ng'abantu ensinga woman eyina amafuta ngagga tebazimba skyscraper okitegeera bo bagamba nti let's be traditional tuleme kufiirwa mpisa yaffe eri era ebizimbe byabwe byonna tiri kisukka ku kalina emu 2 3 mulimu butonotono but their discipline is there so abamu abalowooza nti okuzimba eggwanga bizimbe okuzimba no our behavior our culture kikulu nnyo waliwo omusirikale gwe nalabye ate akatambi akalala nga enkuba emukuba naye ng'akola omulimu gw'alagirira emmotoka zitewo kati oyo kati kankubuulire that is nasomako ku basic military training olwo kye bayita initiative okitegeera yes enkuba etonnya buli omu akiraba naye nze wa traffic I am responsible abantu bagenda kukola ki kwerookingira wano amazzi gayinza notwala emmotoka okujjako nze teri mulala agenda kukikola
Ofuna now the initiative tells you you can endure the rain and you save all of this fracas. Nalanga kyakole ekyo nenzukira makasera. Sikumutuma. Oyo guy is consistent. He has been doing that. Actually niwe abalagirire motoka ateekamu ne vibe. It is him. That is him. Chakola chaga. Akola mulimu gwe agwagala. Sinsobi sigamba nti nawalirizibwa sigamba nti kino. Actually waliwo abatafaayo bameka abamuyitako. But also there is that one person who was concerned agamba this person is exception. Namwaye gwanga limaje. But as of today afunye zi scholarships agenda kuddayo kusoma. Speaker agambye jangu okole ku parliamentary police waliwo awadde scholarship omwana we mpaka university. Small acts, exceptional. Being different, working under hard circumstances. Waliwo kandu kamalize tugendeko mu bulango dakika ntono simanyi obo uliddeko ko ku kigudde gayaza. Aliwo katambya katambuddeko kaawo emmotoka y'amafuta ekigudde ekigondi Bombo Road. Bombo Road kibadde Bombo Road. But I'm told nti akatawuni kayinza okujja ne kaggwawo kabate kawedde. Yes, president ennyumba zikutta omuliro. I am told. Naye waliwo ekintu simanyi nakyo kiyinza okututwalako ku discussingako ku urban planning ministry gye tuyina lands and urban planning the most useless ministry is that one. Kubanga ndaba abantu engeri gye bajjamu kati otunulya petrol station ziri makubo. Tugende tukomewo tugende ku urban planning. Kale katujjewo bakabona tukyotandikeko lumu kulongosaamuko badde kugambye Gaza Road naye Matugga kabenje kasobodde okubanga kagwawo emmotoka ekutta omuliro n'amayumba agaliranyeewo kiteberezebwa nti galabikanga gakoledde emmotoka pikipiki buli kintu kyonna ekyekuusaako nti kibadde si kirungi ne nansa naawe gye buvuddeko waliwo era enjega yemu yasobola okubanga egwawo kitutuusizza okuba nti tukubaganyako ku birowoozo ne honorable ministry ya urban planning one erowooza ddi ku bantu b'omu bibuga nga bwe guli omulimu gwayo n'ebiyinza obbataakiriza singa wajjawo obubenje ng'obwo. Minister urban planning actually eteekateekera okuziyiza teteekerateekera kutaasa. I think the two are different. Oteekateekera okuziyiza nti nno oyinza otya okukkiriza petrol station which is an explosive. Nti petrol station zandibadde ziri apart at least a kilometer. Bw'ogenda mu Dubai for example kubanga birimu ku bibuga by'omulembe era kati gwe tusinga okutegeera birimu ku bibuga by'omulembe bye tuyinawo modern n'abazimba kati baddayo ku redeveloping. Oyinza okutambula kilomita n'ezi kilomita nga tolabye ku mafuta. Ekisinza okutuleetera obuzibu ne police bapolice meeka be balina ssente ezikola emirimu police gye zigayidinga. Okitegeera nti bw'ogenda mu Ministry of Energy oyinza osanga abakomishona be bananyini mafuta be bananyini petrol station. Bw'ogenda mu education ojja kusanga baminisita bananyini masomero. Kakati okukola enforcement is hard. Buli division buli district bayina ba physical planners. You get it? Yes. Every district in Uganda has a physical planner. But tell me one district jolazemu ngeri properly organized. Jimbulire nti bw'ogenda mu district wet physical planner waawe mulimu gwakoze makula kiyinza oba ekizibu. Challenge gye tuyina nti abantu bakwata emirimu ne bafuuka gavumenti ne beegerekera emisolo ne beegerekera ensimbi ne beegerekera n'amateeka
nti okuwa obwa physical planner baba bakuwadde responsibility twalaawo or not twalaawo and to decide what to be given twalaawo tubanga ba governor exactly nti omuntu akeera n'azimba ekizimbe mu kkubo nga tekiina plan ekikkiriza naye nga physical planner yakikkiriza kibeewo kakati guyagala kuŋŋamba nti physical planner just yakkiriza bukkiriza olina okubaawo yakkiriza an illegality to go on just like that kakati ekiremesezza Uganda generally is a total slum. Look at Kampala. Toyinza tambula mita ziwera 10 nga toli obanga tolengera petrol station. Yes. 100 meters. Okay, tugambe ebimu byasoba. Tukiriza waliwo ebyasoba. Ne bibeerawo nga tetuliiwo. Naye kati tuzze weetuli. N'okusoma tusomye. N'obuvunaanyizibwa tulowooza tubuyina. What is it that we have done? Okulaga nti bali abaakola ensobi twagala kuzigolola. Ekibuga kino kyonna kye mulaba kitudde ku time bomb. Wabula City center gye bayita Kampala. Omwana omu yabala nti okuva ku kale kugundi ku Bombo Road watandikira. N'ovuga stretch eyo mpaka Gayaza. Ng'abalazi petrol station ziri mu 10. Maili zitawera 10. Mu maili zitawera 10. Bova kweno waliwo eno Wandegeya kati aba Wandegeya akavuyo akali ku Wandegeya. Buli kika kya petrol station kiri awo. Laba Bombo Road yekka. That is not allowed. 2. Olwaliro ne bwe tufuna mu kibuga awo tufuna obuzibu bw'omuliro mu kibuga wakati. Ambulance ne zibula we ziyita, fire brigade ne zibula we ziyita. Just wano tugamba mu kibuga tetunagenda wa wawa Matugga. Yes. Matugga kale tetunatuukayo. Ebizimbe buli omu asitula gy'ayagadde. Oli n'atuuka okuta ne Kazambi ng'amuteera mu mwala. Why? Our physical planning system. Nali njogerako ne mukyala Ngabirano Amanda yakulira akakiiko ako aka physical planning, physical infrastructure something. Bali ba developinze gun n'agamba baatuma ssente. Naye tewandibadde ng'oyisa city tugeze kati nga zino city ze bayisa nga tofulumizaako blueprint yaayo. Bwino labika tugikozeeko survey tuyisiza for example Masaka kigenda kubeera city. Ate n'okwata Masaka n'ogituuza wakati w'ekyalo. Ng'ate kino kyogambye nti oyagala Masaka ate osigaza ne Masaka district zonna ziyina leadership ya njawulo. Masaka city, Masaka district. Nebo tabatambulira wa. Nenga ate eno oziwadde leadership za njawulo kitegeeza Masaka city tasobola kugaziwa kusuka ku boundary omulimitinze. District nayo giwadde obuvunaanyizibwa okukola akavuyo kaayo. Okwata Greater Masaka if you want a city. Okwata Greater Masaka nogiteeka wamu nogifuula city. It doesn't matter how long it grows. Nogiwa Manyu, Kalungu residential, Bukoma Nsimbi residential, nokwata Lwengo industrial, nokwata ani omulala Kyotera agriculture. Kubanga kati ne Masaka yokka takulifyinga kuba city talina park. By the way, Ekitegeera tulina area gw'ogenda kukola park
ne bw'oyagala okusengula tolina woogenda bateeka naye ng'osobola okukwata eka nga 100 n'ozisengulamu abantu n'obatwala ebukola nsimbi n'ogula eka 2 gwe wajjeeko 100 ku 100 n'omuwa 2 ku 100 n'amatira n'omuzimbiramu ennyumba wano n'omusengulawo bayiro bayipolise nti ono area egenda kubeera industrial egenda kubeera mu makolero bagigazetinga n'ogigazetinga abaagala okwebaka wano tetukyabakkirizawo mu myaka 10 muveewo boyina kyonzijukiza abantu banga bali eyo omuntu wange ali Canada atambula essaawa emu n'ekitundu okugenda wakolera n'avaayo naddayo gy'agenda okwebaka eri 1 hour naga nti tewasulayo n'okwata district endala no distribute because that's how you want to organize ne kati Masaka olwaleero city oyinza oginoonyamu ayina yiika 5 Masaka city ezeekutte n'akubula yiikezi wano Kampala Wakiso Mukono Mpigi banoonya ayina yiika 10 ez'okuyiwamu kasasira abuzi kakati wakwata Kampala n'ogirimitinga kakati n'emirimu gy'oyagala okukola tosobola kugikola gwomanyi olaye tetukyasobola kuzimba kisaawe kya mulembe mu kibuga Kampala wai sirabawo bwe kigenda tulina woyinza kuzimba kisaawe nemwa kiso mwenye songa ate ebyo byonna singa wali obigizi n'okwata kati nga Wakiso n'ogamba metropolitan nga bwe wali ogiyise you have a buffer you have room okujja kino n'okituuza wali wano n'okolerawo ekirala and to turn it into a city so what city are we ekyala kyenjagala kyenzijukidde UNRA eyina ettaka ddene road reserves yes road reserves tetulina leisure parks ekibuga kino kiri congested nti abantu tebalina nawe batuulako nakuwumulirako nakulindako kanjira nira busaawa ng'emu ng'andi wano leisure gundi zino road reserves muzifule muziteekemu obutebe this awaliwo okuweezi kati ng'eno ey'ensambya Sambia you can turn it into something else now because wokuweezizaayo ngazi temanyi kati kirala abapulaningira ekibuga bapulaninga okusinziira ku bo era baliwo ku bo nga bo abali mu ofiisi ye olw'okuba tasobola kutuula talina nsonga lwaki yeetaagawo okutuula mu kibuga alowooza everyone is abatambula butambuzi ye alowooza olw'okuba ye bw'ava mu ofiisi agenda ku Sheraton n'alinnya emmotoka n'agenda mu restaurant n'alindirako awo waliwo abatalina privilege eyo waliwo abatambuze ng'alinda baasi omunene akataddemu konteyina ze nga kalya waliwo omutambuze yatuuse mu kibuga saawa 5 baasi gy'agenda okulinnya ya saawa 2 ez'ekiro that person should be like in a leisure park ng'atuddeeyo waalindidde tukkirize tuyina mu kibuga abantu abatalina we basula these people should have refuge wasobola okudduka neyeebakako awo emisana waakiri emikyala nakiro n'abeera involved mu bintu ebirala shelter these shelters must be create space olw'okuba kati tukyasobola kufuna ttaka use these UNRA spaces that stretch to Zambia has vast land but it is okay let people sit there kikujjako ki ntwaga nti gwenda kutuuka saa 11 wenja okuvaawo 12 abantu batambula batuulekaawo ensi yaabwe bagyeyagaliremu tomusalirawo waataatuule waataagende create these spaces waliwo ka space awo wakati wa gundi wa flyover awo ensambya yes bwe banga basobola okuteekako wayinza okubeera wa accident teekako ebisementi
space energy opening for people to sit. I will take pictures there. Okay, njagala tukubaganyeko ebirowoozo kana akasonga nkwe ne kuba amasimu katonotono owulidde gavumenti mu kugatta ebitongole nako aliwo parliament ekkiriza waliwo ekitongole bakita DDA but sikyamanyi bakitutte ministro ya agriculture ne ekirala kibadde kya NADDALA nabyo badisiment bikyaliwo ebyaddala nabiwulirako babadde basasulwa bimu kubadde basimbye nakakongo nga bagamba tebalina kutujjawo era ne kiyita ne ministro okudifending nga ndabe mukulu Frank tumwebaze gavumenti egamba nti eyagala kwongera kukendeza ku nsasanya ya gavumenti ku nsimbi ku bitongole ebimu nga bikola emirimu egifaanagana rationalization ebitongole ebimu bisooke biddeyo lwakuba ate waliwo omukulu owulira nga alonza akakiiko nti kano kalondola URA ate nako nga kakugira naye nako kaba temporary kayinza n'okuba tekashuminga nakiryawo consuming sababu kundowooza ku kintu kino nga wenkuba nekuba nabamasimu bayika baagala kubako nze nawagira dda wadde waliwo ebitongole byesikiriza byendowooza nti byo tebyetaaga ku rationalizing kati ng'ekya UCDA but they must pull up their socks ekyemmwanyi waliwo ebitongole nga byo byankizo bw'obitabinkiriza mu kwawujjumula ministry eziri congested zizitowererwa so nga ate eno bw'ogitongola nyangu yakulaba awali ensobi nga yebadde yeetongodde mulimu kitongole ekirala simanyi lwaki bakimaji nga nendowooza omulimu gwakyo gwali tegunaba kuvaayo bulungi kyali kya nita internet nita you national yagondi ya technological authority eyo nayo nali simanyi lwaki bagimajinga but it was key ministries zino ziba n'obunafu okuimplementing ebimu olw'ensonga zenakugambye nti abantu batuula mu office nafuuka kamala byonna nafuuka n'alinda buli omu ajje waali nga talina initiative egenda eri oli gwayagala ajje gyali kyekizibu kya ministries nti yakeera ku desiki takeera mu field kati waliwo ebitongole nga bya field si bya desiki kakati abakola maaja balina okwetegereza nti eno bwebanga ekitongole kya desiki ekyo kimaging bwe kibanga kya field kikijeewo ekirala kyendowooza UNRA baja amalgamating ne districts sikugiza mu works sikugamba nti gitadde mu works no bagigatte mu districts to manage the roads bagiteeke mu local government luli ebadde yeemalirira ng'ekola oluguudo ne luyitana lwayo but some roads eza UNRA zisobola okubeera maintained by the district ogambe nti okukuba ebiraka byonna tubijje ku UNRA tubiwadde ama district government egenda kukola oluguudo naye buli luguudo lwa UNRA we luyita ene crack ene pothole within your jurisdiction gwayina ogikuba ekiraka kati ogwo mulimu kubanga waliwo oluguudo olufa nga terwandifudde naye nga lufudde lwa bulagajjavu kubanga UNRA eri wala ne wabaawo pothole ejja mu kkubo nga just weetaaga muntu kukkirira wali ne kawirubaalo n'aziba ekinnya UNRA kyetagenda kukola nti egenda vuga motoka evuge ku station etambule kilomita 5 egenda kuziba kinnya kitya kimu eyagala project ebeera project naye kaakati ono ekirala bw'oba omajinga UNRA gwe ba contractor funa ba specialists obateeke ku district obateeke ku kitongole okugoba UNRA nga togobye contractor oba toyina kyokoze bw'otunuulira UNRA in terms of wage bill no
but waliwo ne procurement bill enene nnyo esinga ne wage bill nti akuba ekiraka nga contract eky'omutwalo akikolera 5 kubanga contractor yakola magoba eky'omutwalo akikolera emeka akikolera 5 byakozesa bino okubeera maintained byagula bino okusasulwa naye alina okufuna amagoba nkubira muto waliwo ekitongole kyesitategera kyo bwe kukijja wakiza mu agriculture ekyani nema ndaba service yayo sinagitegeera nema bo bayiza gizaawa nema kyangu nnyo nema nayo gidissolving ogiteeke ku ma district giteeke mu local government oteekewo strict mateeka ogikolera etteeka nti omuntu okugenda ku kigundi ogazeetinge okube ne map nga tena jeze nalabye bitongole edda simanyi nabanga ba forest guard nga ndabye ebintu bitambula ebibira gye biri nga gye biri kati nema yajja naye